Mwebale nnyo okutugoberera amanya agange nze Waswa Emmanuel. Tusinzira ku mukutu ogwa Trust Media Uganda n'omukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel. Bane bakubiriza tobuuka bulango bekaba kaze kalabe okamaliko. Biva Organic Access Building Lubaga Road bajja kujjanjaba biva asangibwa mu bifo ebyenjawulo eby'eggwanga Mbarara gyali abeera buli Mande, Masaka abeerayo, Lugaza abeerayo, Mbale yonna. Organic doctor oyo n'oba olina correcting naye n'oba oli bweru ajjanjaba omuntu wali eno. Kale enabese mu screen yeyo. Kantandikira ku nsonga ezigenda mu maaso eziri ku baganda bange ababiri abakulu SB4 Media saako ne Allan Cruz. Story no nagifuna ndoza by Monday Tuesday ita sokubanga isaasana mu ggwanga naye osoka nojiwamu ku time ne wetegereza what's happening. Story neri wakati wa SB4 Media Allan Cruz wa Cruz exclusive saako ne Mukalnete Global Services ononga ye Michael Mukalazi byatandika bitya. Piki ya story weri ye yakatambi ko mwana yavuddeyo ngagamba nti Michael Mukalazi wa Mukalnete takwata simuze. Ensongezi back complaining nti bamuwadde sente tabayambye talina kyabakoledde. Olutawo ne luvaawo ne balumba SB4 ne Allan Cruz olw'okuba nti beba njagamba beba ambassador ba company zino ba company ya Mukalnete bebadde bagirange nnyo kati ng'abantu basuubira nti singa oli alemu okufuna Mukalazi abalina kunoonya SB4 oba Allan Cruz nja kusaasira abaana abo bonna abali mu kavuyo essaawa zino abagamba nti ebintu bye bikyankalanyeemu olwa Mukalnete oba olwa Michael Mukalazi. Naye njaga tubisojjola empola tumanye Mukalnete yaani ne bano be baani. Mukalnete Global Services teyasoka kulanga ne Allan Cruz oba na SB4 yatandika nze ndali okumanya Mukalnete ng'eranga ne Dini Sava ku TMC. Dini Sava alaze Mukalnete okumala emyezi ng'esatu. Lwakubenjawulo ya Dini Sava ebaddeemu nti Dini Sava alina corporate people bamugoberera abatabadde nnyo interested mu services za Mukalnete. So abadde afuna ba clients be n'ekibadde wansiko era nkakasa emyezi 3 Dini gyamaze ng'alanga Mukalnete abantu badde bafuna services zaabwe bulungi kubanga tevanga omuntu n'omu yali complaininzeeko ng'agamba nti Mukalnete kino kubanga amaze emyezi ng'esatu nga Dini yamulanga kuvanga mu gw'omukagaze ng'amba oli bakolagana oba kitegedde nnyo ekitegeeza nti gaya abadde akola era ng'ebyo ngitambula. Mukalnete ng'omuntu yena business yamanya ekyokukola naga akalange akyongeremu amaanyi n'asigala ng'alangisa Dini Sava then n'akwata Allan Cruz n'amuteeka ku promotion ey'okubatwala ebweru n'akwata ne SB4 n'abalala ne Ibra yalangako naye yalangisa abantu aba trendinga abalina numbers ennene era bakadama ne ba housemates bakirizaamu ennyo kwe kuyisaawo ekintu. That's one of the techniques of business. Olina okusooka n'omanya ani agenda okutunda ekintu kyange kitambule. Fena tulangira companies ze nangidde Biva Organic it's now 2 years nga ntambula naye mu mpola. Naye ekisooka kya byonna saagala musalire Allan Cruz musango oba SB4 lwaki olw'ensonga esooka nti bwe tuba tugenda okukola ebintu bino sponsor akutuukirira nga Mukalnete yatuukirira SB4 n'abasigadde nga Biva wantuukirira nanga Emma jantulabe ekyokola n'akuwa nakugamba nti ze ntwala abaana bweru oba Biva naganze nzijjanjaba abantu n'akuwulira byakola oba nfuna being nti Biva alanze n'ensi yonna gwani agaana okulanga ne Biva ekyokubiri Mukalnete abaddewo ku market teyakajja Mukalnete abadde alanga ne Dini Sava nze mbadde nga mulaba ku channel ya Dini Sava ng'alanga naye okitegedde bulungi nnyo. Lwaki mu myezi 3 gisembyeyo tewabaddewo kavuyo kuba sente yakadama ze gimanyi tosobola kugirya weeks 2 ambayo legatafuluma kizibu nnyo era ogirya leero n'enkya n'abako ka video wakasharing otandikirawo oba kitegera. Ask yourself lwaki emyezi 3 gisembabega tewabaddewo kavuyo lwaki akavuyo kazze kati nga Allan akirimu ne SB4 anse yinza okuba nga ntono nnyo. Anse eri nti Mukalnete bw'akozesa SB4 ne Allan okulanga afunye abantu bangi nnyo. I believe omusajja ono abadde overwhelmed abantu bamuyitiddeko obungi
kubanga lwaki nkikugamba nze ndabira robs ku namba zaffe eza WhatsApp zitukozesa nze simu yange n'omugiraba ne ya WhatsApp mulogi tunulako osense ngamba natera kulaba radio kono je ntera kukwate nene simu ebako message 7 10 eno jolaba n'obula n'obudde obuddamu abantu ababo abakwatako nenga kuno kuliko message z'abaana gundi kitegedde kati ebintu by'okugaba emirimu sibya olunaku lumu oba sibyaki oba ofuna bulungi nnyo kabenze Mukalnete namusindikirako message nga muba client n'amala ennaku ezi nga tanzirangamu oba kitegera bulungi nnyo but bwe yareplying message yange yangamba muganda wange message zisusseko buki obungi naye tukoze tutya Mukalnete obuzibu bwavudde kulanga kintu n'akipika ne kimusukkako njagala okubajjukiza ekintu kimu Mukalnete yajidde mu kaseera ng'abaana bali mu wasiwasi abaana badde bangi nnyo Dubai nga baflopinze nga beetunda abaana badde bavanga Kampala nga bagenda Dubai nga tamanyi nani agenda mu receivinga tamanyi na kyagenda kola wabula agende ku visit visa agenze kupambana kusiko mito kupambana nga agenze kuyiya kulaba kiki kiddako omusajja ono najjira mu kaseera akatuufu ng'okuyaayana kuli Dubai wano ng'okuyaayana kuli Saudi Arabia buli agala okufuluma ekiyumba alowooza kimu kugenda wa mu mulimu gwebweru emabegakawo tewabaddeyo omuntu abadde akikwasaganya bulungi kibaddeyo nenga kiri awo bwekityo omusajja najja nga need eri waggulu abantu bakabandiga okunoonya Mukalnete ekyo Mukalnete kyakoze yensobi yemu yakolebwa Middle East Company Middle East yajja neranga emirimu nga wegiri era yatwalanga abaana ebweru nze manya abasukka basatu nga yabatwala naye ekintu kya Middle East ekyatabukira kukipika bakiranga ne kibasukkako obunene nga balisiivinga sente abaana bali ne batuuka ekiseera ng'emirimu balina bina nga balina abantu omutwalo gumu abaagala batwala ibweru n'obeera ku pending list okumala omwaka of course omuntu yena aluzinga patience eyo negenderawo oba kitegedde bulungi nnyo so before you go for any other story Mr. Michael Mukalas my advice is only simple to you lekera okulanga obudde buno so kolekera okulanga akalango konna buli alina contract yo mugamba soka agiposingemu osooke osortinga abaana bonna bali ku list obajjewo that's a advice enjoyed Mr. Michael Mukalas kubanga buli whenever you advertise oba oyita ba customer buli oyita ba customer nga toyina resources zimala ebidirira byebyo I don't think it Michael Mukalnete alina emirimu egimala obuujo bana Uganda batalina mirimu abaana bali ebweru bali mitwalo 10 n'emitwalo 6 kujjo jagala okudduka mu kiyumba gifune emirimu gyebweru my question is can Mukalnete accommodate abaana bonna abagala ofuluma ali omu Mukalnete si government oba kitegede bulungi nnyo so yalanga bambi ngayagala ba customer that's what I believe n'atamanya effect egendo kiva muntu bayitira obungi ogenda kulimo ba supplying that's why twatulanga ebintu bino ebimu ndetera okulanga tours zino travels ezokutambula sigamanyi so azira galikanako nanga kyensobola okwetikka reason being nti ojja kulanga buli lunaku ofuna abaana baba tabajja okutambula nawe bayitirivu olanga poloti zino nti ozitunda n'otuuka ekiseera nga tokyalina na budde buddukanya bibyo nga buli kanako olina okulambuza omuntu ettaka okitegedde n'olanga nti yaye jangu nkutwala ebweru mbipostinga wano nempostingako bensobola era bwefuna omwendo gwemba njagala nga nsirikamu lwaki nti ogenda kutuuka time nga essimu yo efloodinze messages buli omu ayagala mutwala bweru n'olanga travels ng'olina bookings empitirivu nnyo ku layini nga tosobola zaccommodatinga n'olandika okuba nga otuuka ennyonyi taso zimiisinga oba kiba kigenda kuyiikako kati you advertise as you're growing bo advertising ennyo olina okuba nga oli ready to face all the consequences company ziranga ziba ready okwammodatinga buli mbeera musajja atu Michael Mukalas akavuyo ke yasanze keeko okulanga company nemusukkako obunene erinnya Mukalas lyagezze Eastern Central buli womanyi ne litabuka abaana bano baala nti balina musango ne SB4 kawbenze nompa deal nongamba nti Emma jangu olambule Dubai jangu kole ki toyinza gana genda brad tosobola okitegedde
omusajja azze akulaze kino na kino na kino na kino, you have no problem with it. You go sente akute milioni za sente 2 agambe zizo buli mwezi langa nagamba nti anja nkutwalo la okitegede. So these are influencers aba advertising. Bwe mala okulanga ekintu kino mba sivunanyizibwa kubinaddirira nnyo. Like mbuze ekibuuzo ono omuwala eyabadalaja nanti okansolinze contract zokoze biki. Why do you cancel your contract nga tona ba confirming a contract empya gyogenda genda bana Uganda to be serious ku nsonga ezimu. Osegera tuleme kubera abantu bane muleme kutuswazanga ate kutuka kwekyo. Lwaki opa kunkana bwoti olwokubodde Mukalnete alanga confirming ne Mukalnete nti bannango mulimu weguli ngufuna diti kulokuna olwokusazemu contract yo ngokakasiza byokola ki. But tona connecting na musajja wakatandika okwogera nayo tandikide okupapa oba mfuna bulungi nnyo. So people, soka webereremu. Allan is an influencer, Emma is an influencer, SB4 n'abasigadde. Gwe mulimu gwaffe kulanga. Oli bajane diru nga nnungi neeyitawo ng'olaba byakola bi legit. Olanga. Omusajja abadde alanga ne Dini Sava ku TMC. Yasooka n'alanga ne Ibrahim Mukasa. Do you think abasooka omulanga they are fools? They are not. Abasooka omulanga babbi nga muyita bannamwe nti babbi. They are not. Oba kitegeera. Kati mukana akaseera bano bakiwadde hype ne kipika ba divorce ne kiri nnyo kati bwe kiri nnye hype there could and the fact is mukalazi yaliko obuzibu makati awo bwe stajja kumublaminga kubanga bezena mblaminze dachimuntu yalanga nnyo. That's all my problem with him. Asoka accommodating abana baliwo abaje ku list taddamu kulanga taddamu kuyingiza abana bapya asoka jjewo abana abaliwo bonna abanye nti bakendedde abalemo balemwe ne abamubanja abakiryalingi addemu alange buto. Muganda wange teri muntu atandika business ngaze kufera tekiriyo. Mukalnete singa ali mufere teyandiraze bintu byo kutuka ku yo point. No. Teyandi kikoze. Kozi baba jja mukwata. Bwe ba Uganda siye mukutte. Dubai ejja mukwata. Singa abaita ina license gaba mirimu waita ina busobozi bwacho. Obo kitegera bulungi nnyo. Yagamba mu kusooka tayina agent Kampala na office. Naye nekizuula nti ayina agent akola ku Radio 1 wani Kampala. Omuntu receiving asenda akola ku nsonga ezo. Obo kitegedde. So people, before you go to Mukalnete, soko malo okumanya wova olesewo ki